CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mutukubeera sako n'okuba nti ate mutufollowinga mwebale nnyo mbebaza byansusso temujjanga okwo mugende maaso n'okuba nti mwongera ate okutugoberera sako n'okuba nti ate musubscribinga mulayikinga. So olunaku olw'ejjo lwabadde NUP yabadde ina enteekateeka zayo zeetongoza. Omukulu amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, President, the elected one, omulungi owa Uganda, yagenze n'abaako enteekateeka za yanjula eri ekibiina kya NUP, era n'abaako n'emmoloka ezimu ze yaguze n'azigulira abakunzi aba NUP abanaasobola okuba nti ate batalagga amawanga, batalagga wano nawali ebitundu byonna okuba nti bafeffetta obululu. So abayimbi bangi babaddeyo era nga basanyuse okuba nti ate batuukako mu maaso g'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwabo wabaddeyo Bigayi, wabaddeyo Rudeni Waikabako, wabaddeyo Zex Birangirangi, wabaddeyo Nina Rose, babadde abayimbi bangi. Naye njagala twogere ku muyimbi amanyiddwa nga Ozambe Shifula bwe namulabe ngakkirira okyegedde. So Ozambe, I was so happy okumulaba nga he was endorsed by His Excellency the President Bobi Wine. Ng'amumanyi ssebo yagikuba, ng'amumanyi era yamuyise n'amugamba nti Ozambe mubale kuba nti ate ekintu kino kiteeka ku level endala. Kasooke nku Ozambe tukomewo. So yoyo Ozambe mumulabe bulungi nnyo. Ozambe y'omu ku baana right now abeegulidde erinnya nga yakuba akayimba ke akamanyiddwa nga Shifula. Akamanyiddwa nga Shifula. So akayimba naako bakayita Ozambe naye abantu bagamba tayito yaako oba Ozambe oba Shifula n'akayimba ako kaakuba. So yabaddeyo bulungi nnyo era nayanirizibwa Bobi Wine n'amuwaamu n'akubamu. So kugamba kirina engeri gye kisitulamu talenti ye nti Bobi Wine y'omu kwabo abakulembeze be tulina wano mu Uganda asiima omulimu omuntu gwakola naddala abayimbi. Kwegamba bwakulaba ng'olina ekintu ky'okoze akuzzaamu amaanyi. So Ozambe amasannyalaze ge bamuwadde wenjogera kati yalina amasannyalaze kati. Emabegako Bigayi yabadde alina amasannyalaze ne kati Ozambe amasannyalaze yagayina. Tukkirize tugaane Ozambe amasannyalaze yagenda. Gwe kasita omala okusisinkana Bobi Wine n'omanya nti omukulembeze w'eggwanga musisinkanye amasannyalaze oba ogafunye. Era Ozambe yasanyuse okuba nti yatuuseko mu maaso g'abakulu bonna omanyi Ozambe be bamu ku baana ab'omu ghetto abayimbira eri mu ghetto nga kibadde kizibu nnyo okuba nti ate asala n'ajjako kko mu bantu ab'ebitiibwa kubanga wali ku NUP wabaddewo abantu wabaddewo ba MP, wabaddewo abakulembeze ab'enjawulo, ba minisita, wabaddewo kugamba wabaddewo buli muntu ow'ekitiibwa ate nga waliwo ne president oba okitegera. So Ozambe lino ddala ly'amaanyi nnyo mu bulamu obwo okuba nti ate wavuddeyo no endosingibwa Bobi Wine. So kyamaanyi nnyo era nga ggwe omuntu olina okwekwata obulungi okwesagana amasannyalaze naawe okugakolamu akasente nga bw'okaagala oba okitegeera. So byebyo ebiri ku sayidi ya Ozambe. Naye Ozambe ono emabegako kawo waliwo ebadde bigenda maaso n'okuba nti ate bitambula. Abadde alina ekivvulu ng'agenda Dubai awo olw'ensonga hiti abadde agikubye amasannyalaze ge abadde agafunye. So abadde alina ekivvulu kyagenda maaso n'okuba nti ate agenda ku performingako kawe Dubai ekitaasobose.
nga bagamba nti yabadde agendagenda ne Lilipazo kuba ye Lilipazo already gyali badde bagendagenda bonna bali booked babiri ne bamusasulako deposit yasooka. So information nje nina Ozambo ono teyasobola kuba nti ate agenda Dubai naye obutagenda yatuuka ku kisaawe ne bamugamba nti ssebo oli under age tosobola kuba nti ate olinya nnyonyi genda Dubai ku performing oba kuyimba. Ekyamutabula ne kimukaabya nnyo amaziga naffe nga ffe abawagizi be kyatusobera kubanga Ozambe mwana muto ali mu young generation agezeho okuba nti ate penetratinga okuba nti ate atereza endongo ye n'okuba nti ate akikuba wano na wali okuba nti ate teyasobola kuba nti ate agenda kulinnya nnyonyi genda kukola ku Dubai. Naye ng'omuntu ekyamusanyusa wabula bapromota bagamba nti Ozambe mwana muto atasobola kuba nti ate alinnya nnyonyi genda kukola olw'ensonga emyaka gye mito. Abagamba nti okugenda okukola ddala ng'okuperforming olina okuba nga oweza emyaka 25 ate yembu wa myaka 17. Naye ate tujjukira nti Fresh Kid ataweza na myaka 18 ataweza na myaka 16 yasobola okugenda e Dubai n'ayimba. So ensonga z'Ozambo ono yagamba nti zirimu enkokola. Mulimu abantu abagala okumukuba enkokola era yakiikidde nnyo Lilipazo ensingo akagamba nti Lilipazo ono y'omu ku abo bamulemesezza okutambuza endongo y'obulungi, y'omu ku abo bamulemesa okulinnya ennyonyi kuba naye yali yagyesunze. So Lilipazo naye yavaayo n'agamba nti Ozambe sinze nange bantwala butwazi. Ozambe nsonyiwa nange bantwala butwazi nzije eno nnyimbe siri promota babubuzi buli kuba promota. So promota abavayo ne bawa endowooza yaabwe ku nsonga eno ne babaako n'ebyo ebimu bye basobola okuba nti ate bamunnyonnyola Ozambe. So teyasobola kuba nti ate agenda naye Ozambe kyenjagala okugamba obukyali mwana muto ate alina talent ey'amaanyi kubanga music manyi music ono ajja ageneratinga waliwo baboga music alien skin gwe yaleeta eyasobola okuba nti ate akuba nasobola okuba nti ate alina abaana abamu be yasika nga batomudi ne bajja ne bayingira mu kintu ekyo ne bakigira. Waliwo music wa FIFA Mike ono rap ono gwe ba rapping oyo yasobola okuba nti ate naye ajja n'agezaho okuba nti ate alina abaana be yasika. Waliwo nono music wabo Ozambe owa freestyle music asobola okuba nti ate alina abavubuka bamu baleese bentero laba nga banato bossi abaana bangi bakikubye nenga bakuba mu freestyle. So Ozambe gwegenda maaso n'okuba nti ate oyongera okukola waakawo ojja kusobola okuba nti ate ekintu okiwanika essaawa yonna. Bwekasa watuuse ew'omukulembeze gwe buli kimu weyongeramu bongezi maanyi mu buli kyokola. Kasa watuuse ew'omukulembeze gwe yongeramu bongezi maanyi mu buli kyokola ogenda kuba nti ate ekintu ate okiteeka ku leve endala. Ebintu bingi bibaawo ng'omuntu otandika enkokola zibaawo okulemesebwa kubaawo. Abayimbi basinga bangi boolaba bali successful nabo balina ebintu ebyabalema okukola, balina enkokola ze bafeesinga. Gwe tolowooza nti bojja buli kimu kigenda kuba kaserengeta oba kaweweevu gy'oli. No my friend, olina okuyita mu ups and downs okuba nti ate otuuka w'oyagala okubeera. So teweevuma nti tewalinnya ennyonyi kugenda Dubai. Gwe muli oyinza okuba nga ekiro wabadde oyagala kulinnyako nnyonyi kubanga why not buli omu ayagala okulinnya ennyonyi. Ate ennyonyi muntu girinnye nnyo ng'ogikoleredde kuba nawe ogikoleredde. So kakitwale nti guno omukisa guganye naye ate emikisa gy'olina mingi nnyo okusinga ku guno. So genda maaso n'okuba nti ate oyongera amaanyi mu kyokola okuba abantu omuziki ate ennyonyi esinga ejja kujja. Bajja kuyita ng'ogenda mu Amerika, bajja kuyita ng'ogenda London, bajja kuyita ng'ogenda Kata, yonna ogenda okole oba okitegeera. So Dubai si ennyonyi eryawe kumalamu ennyo newankubadde kyakulumye nkusaasira kubanga munnange bw'obanga otandika okuyimba n'okuba omuziki bintu bingi byo bayagala okwetuusaako oba okitegeera. So muntu oba oyimba oyagala okulinnya kanyonyi wane Lilipazo omusajja watu naye yakalinya nnyo ogwo mulundi gwakubiri naye byonna byonna yabifunye mu kukuba nkudi. Yakuba agenda ogulemo kati yasobola mulinnyisa nnyonyi n'akuba ebigezo wa naye yakubye enkudi abantu ne bamwagala ate naye ne yeekwata bulungi n'asobola okuba nti ate omukisa gwakozesa bulungi n'alinnya ennyonyi. So naawe Ozambe ojja sobola okukikola
ojja sobola okukikola beera wezzeemu amaanyi wezzeemu amaanyi ogambe nti yes yadde kino kyaganye naye next time kino kijja kusobola okwapeninga yadde wano waganye naye kale osobola okwevuma abantu oba ekyo kiri nnomo naye kati nga liri pazo muyimbi munno talina ngeri gyayinza kuba mu kikono kuba naye bamuyise buyisi ate abayimbi bangi babayita ono n'agenda ne bagenda bonna nga bagenze pafunga ku kivulu kimu ate kiba kibakolera nti muba mu representinze Uganda so Ozambe ensonga eno gikwate bulungi ojja sobola okuba nti ate ekiro kikwata bunnabwala naye as for now mbagala nnyo mwenna abeekumira ku CEO Michael Uganda mwebale kuba nti ate mutugoberera